Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Kale katuleko muzima mama wetegese olikiriya kale ndese onowulira ebinava mu kulonda nevuga Ronix Enyaba nyono Mama Kabina Yemani kakati oli otya Kukozi mami ogambo otya Jeni naye ng'oli wala nnyo oli mu nnimiro ndiwa neno ku luguudo essimu gyongeze ku ddoboozi tuwuliziganye Ruth ono abadde ki Ruth kali mazina ebba nyinga ya myaka 6 kali emyaka 6 iye yona ali mu kifaananyi yali mu kifaananyi naye baana mwe mweyagadde myaka 6 mwewasa ddi Ekata mwatuukayo emirundi mingi kubeera ne Kati mbeera naye lwakuba Kati embeera zizaaladde zisobedde tiimu kye yagoba United yali mulungi Ruth ye United ate kale katugende n'ekyo kakati ate obuzibu ki bwakuleeseeko mbeera ki zoolaba ezikyuse kale waluko kulimu kyakola akola ku hoteli naye enamba etera mukubira ekiro waliwo enamba emukubira ekiro katuwengezaako okubuuzabuuza ng'omuntu wanaabuuza muno ate ye alaga ateekawo mbeera za kukambuwala bukambuwala nga biyingizamu obusungu nga bireetamu obusungu ekyo kyekindeetedde nange okwennyamira njagala kati kunyamira kyekigenda mu maaso wakati awo Yes. Ruth atukoze atya ono akyakolayo mu hoteri hoteri akyakolayo nsinza muyimiriza ku mirimu gye akola mukozi bukozi aluddeyo bagiyitaani buno buhoteri buno obutono buno obw'omubyalo mama piisi oli mu kitundu kyawo ngeno w'obulenzi ye ali luddawa era naye mbeera naye ali myaka ng'emeka ali myaka 24 ayinayo ku mwana namusanga owedde alina omwana ate ggwe nange mulinamu omwana omu Naomi emyaka wamma 6 gye mumaze mingi kale kati katulabe munnanga aniyo naamukubira ennamba emukubira otero gifuna ndina musimu njagikusumbira amani nagambadde njagala kumanya enamba eno emukubira kiki alina kumanyiika oba kale kati sirika gwe tovaako kale mami osibye otya eyo mukwano nze bampita Ketra ndi wano eruweero nkusikutte mu budde bukyamu nedda nnyo obadde ogamba anti mbadde mpulira olimukko ng'omukambwe ono nsonyiwa mukwano bwe mba nkutte mu budde bukyamu naye waliwo omuntu eyampa ennamba yo nga tunoonya abakozi b'oku hotel ne baŋŋamba nti omukyalo ono Ruth akola bulungi nnyo alina experience mu kufumba olina experience mu kufumba kufumba ngaki maama emmere eya bulijjo kusiba mmere kufumba ng'emmere bw'ogimanyi ebeera eya loko so kati tubadde twagala kwongera ku bakozi baffe naye nga tulina section ey'ekiyungu oba n'ey'okubeera weeyita so kati nga njagala kumanya oba oli interested wandyagadde naye okitegeeza oba osembera mu luweero obeerawa wobulenzi ne luweero si wala tubeera n'emmotoka etambuza abakozi baffe naddala ng'obudde buzibye kati wabaawo oluusi lwe tubeera n'ebiro ebiri bize nga bwe tutera okufuna ebivvulu by'abayimbi kati awo tuba tugenda kubeetaaga ekiro kyonna naye bwe kiba nga kiro kyonna ne bukya ku makya mubeera musulayo ku woteeri oli mufumbo bw'oba ogenda kusula ku woteeri kitegeeza omwami bw'abeera nga mwami olina okugamba omwami bw'abeera nga mukyala omwami alina okugamba mukyala we
kuba tetuba tetwagala mirimu ate gitekyankalanye maka g'abantu. Kakati nyabo Mukwano mwinawo egy'abasajja nagyo weegiri. kakati nze mbadde nkyalimu bizinemuko naye nyinza okuwa ennamba y'omusajja n'omukubirako okwo. Abeera aniiwo? Wanje abeera aniiwo kuba kati nze omuntu eyakumpadde mumanyi. Bamuyita mwami Kasula eyagikuwadde. Nedda mukyala ye yagimpadde ddiya. Mukyala alabika aludde ng'akulaba oba ng'akumanyi. Ayina saluuni awo muwa obulenzi. Akola bya nviiri naye mukwano gwange nnyo so kati mwesiga kati bwe yampadde omuntu mu buli ngeri omuntu oyo nange ne mwagala ne ngamba wayi kamugezeeko bw'anaabakkiriza nga tukola. Kakati ekituufu kiri nti mbadde era nyina wenkolaakola nga nkola mu woteeri. Woteeri nnene zino ezikufumba lanchi from break lunch. Okay. Ekitegeeza oludde nabo si nnyo bakuyisa batya kuba kikulu nakyo okujja omuntu omuntu bw'omujja ku mulimu gwe olina okutunuulira ensonga nnyingi. Bamuyisa bulungi, bamusasula ku budde, kati ebyo byonna tubitunuulira. So gy'oli bakusasula bulungi. Kaakati kuba kati bwe tuba tujja omuntu ku mulimu kitegeeza bw'aba abadde asasulwa kangeze ng'emitwalo 10 kati kitegeeza tuba tulina omwongeramu kuba tuba tumujje ku mulimu. Okusinga omuntu gw'abaddewo nga takola kyekyo kye bayita bargaining power. Kaakati gwe Ruth okola kitegeeza oyina bargaining power w'osinziira okugamba nti bannange bw'oba onneetaaga nze ndiwa ssente bwe ziti kati bwe mba nga nkwetaaza enjagala ddala ojje oyinza kunsaba mmeka? Anti kubawana wembadde abadde bansasula ennusu 7 buli lunaku. Tebakuwa mwezi? Bano ba lunaku. Kati ekitegeeza 7 buli lunaku. Okola Monday to Monday oba oyinamu olunaku lw'owummula? Okola Monday paka Saturday. Sunday n'owummula? Sunday nefunako obudde obugenda ku kyaki n'okutereeza ebyange. Kituufu kuba kati ffe tulina enkola omukozi alonda olunaku mu wiiki ye lwawulira nti lwe yandyetaaze okubeera ofu ye. Okitegeera? So kati bwe tuba tukkiriziganyizza kati bo bano bwe babanga bw'ogattagatta mu ssente ze bakuwa omwezi bwe zibanga mwezi zibeera emitwalo nga 21 bwe zityo nga 21 mu 7 si bwe kiri? Bakuwa medical? Medical nze njeewa. Gwe weesasulira eddwaliro bw'olwala? Newensula nze yeesasulirawo. Tulina ka klinikì akalabirira abakozi baffe nti bw'aba afunye obuzibu ayanguyirwa. Kati ebyo byonna tubitunuulira kubanga tulina okukozesa abantu nga bali mu mbeera etuukiridde. Omuntu bw'otagenda mumuwa siringi 7 olunaku ate alwale akwate ate akasanvu ako ate akateeke mu ddwaliro kati oba okola? Nedda nyawo. Kitegeeza nti tokoze. So nga ate mukama bw'aba akuyambako n'akuse kati kyekino ekyalema abamemba baffe aba paalamenti okuyisa mu paalamenti etteeka ly'abakozi nti omukozi ayina okuyambibwako mukama we ebintu ng'ebyeddwaliro. Kati awo ffe ne tuba nga tugunjaawo enkola eya insurance ne kiriniki yaffe gye tulina. So kati saagala kutwala budde bwo bungi kuba oyinza okuba oli bize wabula mbadde njagala tulabe oba tukkiriziganya. Ogambye oli mufumbo? Naye nga siri twakeera babwekityo era naye mwakeera babwerabi? Mulinamu omwana. Taata w'abaana ekitegeeza? Kati katumuyite taata w'abaana naye ng'obeera naye? Mbeera naye era ebyemirimu bitutawanya buli kiseera aba ye akyankalana biki. Nga takuwa mirembe. Era tewali. Ate ng'omukazi alina okwekolera essente ye kuba kati tetulina kwesigama ku basajja paka. Bwe kiri naye ate ye takikkiriza. Akukkiriza okukola? Era nkola yansanga nkola kati ye gaba omanye ebyabavuuka bayagala okufuna ssente ez'amangu ne babakubye bakola byamwefuulira bimubuza emirimu ebityo kaŋŋambe bwenti. Twayinzeko many times n'ennyonona ssente zange mufunire emirimu akuba amanyi okukola mwadiweya asobola okukola mu dduuka naye bikyaganye ssente zange ennyonoonye nnyingi nange n'entuuka wenkoma. Nga bikooya okusika omuntu atajja.
Kati kubanga kati form bwe tuba tunajjuza kitegeeza olina okumuteekako. Tojja kulaba nga kuba kati bamuyitaani Ronald. Oyinayo boyfriend ndi oyo gwe tulina okumanya kuba kati ekyo nakyo kikulu nti oyo yakkirizibwa okuyingira. Byali. Oyo ye bamuyitaani. Nabakavalinga bulungi manyage kuba sinnabagenda wana naye manye ko limu lya Saalongo. Okay, kati ngenda kukubira ku Sunday ogenda kubeera free. Mbadde nkusaba tusisinkane mu buntu. Nya ku Sunday nja sobola okuyitayo. Wandize ne twogera nga twetunulako. Kale mukwano nsanyusa okuwuliza. Why? Naye yogerako nnyo kuba kati nze ensolo yongisse. Mami. Sijisse. Hey, badde onoonya kumanya nnamba kyemu kubira ndowooza ennamba ogifunye. Bamuyita Saalongo. Mami mbiwulidde. Naye kiki kyokola ekyo omukyala kyagambye olina ebintu byokola ebitagenda bulungi? Nange nsonga nali nazimaliriza naye kati agandaze kyali kate kirala nnyo. Anti ayinza okuba byamukooya. Kati alaze nti ye alabika agalayo Saalongo. Njagala kubuuza nga Fala. Mwasembye ddi ogenda ekkata naye? Sande. Ekitegeeza mukyeyagala. Yakyukamu bambi. Kati gwe olina okwecekinga. Kuba kati bw'abanga yakuvuddeko n'abaako gy'alaga kitegeeza gwe omusindiikiriza. Emyaka 6 mumaze mingi nnyo, emyaka mingi. Anti kyenkugamba nti bw'aba yagenze ebbali n'afuna Saalongo kitegeeza waliwo ensonga eyamusindiikiriza. Omulaba alinga alaga nti yayagala okusitulako naye ng'ozitowa. Naye Kanfuneyo Naalongo. Munange ejenkanankana n'ebisikite zaaka. Nani zino zijja kufaaka. Ogenda ziyiwamu petro. Ngenda teekamu petro. Zaake. Zijja kwaka ku mpaka. Naye Nange omukyala agambye akusaddemu sente z'empitirivu naye tezivaayo. Anjidia. Ekintu kyeyalabidde nti nze nakosinga flights zange 3 okugenda okuvuga abazungu e Bulayi ku lulwe. Dayira. Yeerabira nti ezo zonna sente zaali zange. Bambi. Kale mukwano nze kankusiibule. Kale. Neba nange. Basi yaidi lwaki tebampa mulimu. Ofisi ya CID lwaki temumpa mulimu. Kubanga kakati yagamba afunye Saalongo. Nona agamba yakafuna Naalongo. Nebinanyuma bino. Sigenda kujja mu njala mu bantu. Nenja mujja mu kyoyagala. Nkwata mpola. Ne munyumya bulungi emboozi zammwe. Ngeri gy'otandika okumbulira ebigenda mu maaso nga tomanyi. Tondabako. Nola kunyumiza. Kale, mumuwulidde. Yafunyeyo Saalongo. Olw'ebizibuzi bibiri mu maka. Waliwo ekiwa kati ekimusindiikiriza. Kibakitegeeza nti omwami ono naye. Omukyala osooka n'olinda okumunenya nti omukazi mwenzi, omukazi ayenda ebbali. Weebuuze gw'okola ki? Ate kingi kyagambye. Tondalaba agenda nnyo wala nnyo naye. Akyali awo noza naye afubye. Agezaako. Asika munne, ne munne tasitukayo. Yawange ennyugunya mwasuze muti amannya omusajja akumenyera bwereere omutwe gwe mukalu. Kubanga mfe ky'okumanya ekituta omukazi akitereezaawo zaagera funayo Naalongo takumenyera bwe nakulira busente bwo bwa kikazi mwesonyiwa omutwe mukalu nsigadde ndi mami Elvis okuva ebbo. Amina. Tavumio. Tanyize nnyacho. Takubye nnyo. Jingo ne mama Kabina mwasuze mukyala mikwano mwe bale kutuweereza yenze Fiona ebulenga. Omwami oyo yeetereza agezeeko okwogerezaganya ne mukyala wa amanyi obuzibu we buli agezeeko bugonjola nga tannagamba mbu naye afuneyo Naalongo. Kuba kati endaba emyaka gye bamaze bonna mingi. Okay. Awo siwabi batule ku mmeeza. Kali kalu Bamisali ne anko Jingo mwana we kamwe bale tuweereza ono Kalo omwami oyo yaliko ensonga lwaki omukyala yayingidde obwenzi kuba emyaka 6 gye bamaze ng'omukyala yakatandika obwenzi kati omwami weetereze ensobi z'olina omukyala ajja kulekerawo obwenzi olina ekitali kituufu kati abayi mwami yalina ekizibu yekka
mwebale tuweereza mama Kabina wamu ne Jini ndabira ddala omusajja ono wabeera Kasozi David wani Nabugabo Masaka ndaba ng'omusajja apapye bupapye agenda ddabiriza omukazi kuba agambye ye ne Ssaalongo tebannatuuka wala ayangwe mangu nga tebannatuuka wala mwebale tuweereza kale sewe kyekituufu ayangu omukazi atala agenda wala amulabuddemuko Namisali ne mukolo jengo mwasuze mutya oyo omusajja bwe buzibu yalina obuzibu ekifo ky'okwetereza abyambu agenda funayo Nnaalongo abasajja oluusi mwe mutusindiikiriza okukola bye tutandikoze kale ekifo ky'okwetereza abyambu ngenda kufunayo Nnaalongo nabale tuweereza enzala maswaife mutongo kitiko atonda amanda sale balina kutuula ne bateesa naye omusajja nga ye mwavu omukazi yayagaladde omusitwana ebigaana alina okukiraba naye munnaye eggulu lyeririyo sali nkubuulira amazima ogenda kujjira mu kikoomi ky'omuliro ekyakasooli nange lwaki onjagalizanga nnyo eggeyeena naye nkisazaamu mu linnya erya Yesu kumanya mbaziddwa omusaayi gwa Yesu omukyala njagaliza eggeyeena nze ngamba omuwala talina musango omusajja yennyini yalina okwetereeza omusajja yeetereze teyeekaza yayagala osula omuwala mu nsobi ono mama Isaac ku 8 Lutete kati tuyanzege ntesambe tezibadde nombi munnange mama Jackie ekite mama Kabina ne mukulu Jingo baneemwe balikuweereza nze mama Jackie naye ebiseera ebisinga kituufu ezenkanankana n'ebisizaakaze ngamba nti oyo omuvubuka yali badde asala amagezi gonna okulaba ngazza omukyalo oyo kubanga bambi omukyala alabika si mu bimu bale kuweereza bamikwano wikendi ennungi kale munaffe sali amaliza otya ku nsonga eno ngera bwe namugambye omukulu Ronex ezenkanankana n'ebisikite zaaka bwekiri kirungi afunyeeko ku idea obuzibu buliwo buli kuye tanakikkiriza wagambidde nti naye yayona sente za flight n'agaana okugenda aleme okuvuga abazungu ku lw'omukyala no which is okay kwakola ekintu kyalisinga okwala mu mutima gwo naye kali akadde ekintu waliyagala kikwate okitereeze oteze ensobi ezibaddewo era otegedde n'ensonga lwaki kiwankawanka kati awo oba osinziira okukitandika okukifubako enfuufu okirabe nga kishayininga nga bwe kisaanidde kiwa budde kale